Yogera ko nange Lubowa Kyemba. Jebale ku mama. Tale wena webale. Wampaira akanamba kano kani. Kakakaire. Ana kudino simu yoba bizo mukubira. Mukubira inga. Simu yoba bizo sopati nenzo mukubirire kuzo. Omaze na ibanga ki? Mwaka mulamba nene. Kali sigala kulayi. Onyiride kadi Kinawulovu. Otambulanga Kinawulovu. Kinawulovu. Olambira musanyufu. Kinawulovu. Wanje? Omukulu Kakayire. Wanje? Jebali. Kale sona jeba. Bigenda bitya? Genda bulungi ate. Nze sina bigambo ndi wano mpola. Ekibuga kigamba ki? Kibuga kirungi, oje. Kakati munnange ndi wano ku Palo FM. Waliwo omukyala ampadde akanamba ko wano tukola program ya mukwano ya family. Ng'omukyala oyo akwagala nnyo. Ampadde akanamba kakwagala nnyo. Nangamba kubira ku Kakayire. Yeso. Nangamba omuwerezeeyo n'akayimba. Nenga nti Kakayire nja mukubira. Kakayire omusoga mwene munakaidongo namukubira kuku. Bali kukubira. Wajiselo. Uli utya? Debulu. Omukazi kanjogere ku mulusoga. Omukazi akwenda nani? Kakayire. Ya nani? Kaweire muira. Kakayire. Kaweire. Nino omukazi mulala. Oyina omukazi mulala? Ni mulala ye, ali mulala ye kaba. Bamweta batya kuba ku line aliko omukazi aliko ulira. Wanyise ko bintu omukazi nani? Bamweta nakagolo joyi. Mwana yu ochidi ni nze Lubowa Kyemba owanna basa. Zembe na kutegre ira. Owange nyawo okibona ki? Kakayire kwogera na kutegere ira malovozi. Bana mwe waki mukola ebintu ebyo? Buti omukazi nani? Bamweta nakagolo joyi. Yogera ko n'oyo mbone. Nyabo. Yogera ku n'omusaado oyo. N'oyo omusaado oyo? Kale nyawe na wewe. Hola, kwa butya. Kiri wano. Naye nga tiri kuvamu nakobere irandi tiri kuvamu. Nakobera tiri kuvamu. Olire. Bayongo oli mu moti nizo uwo. Kale. Mali Lubowa. Mpelekeze kwa Kyemba ka humula chozeni beki. Kale, mukulu Kakayire. Wanyiselo. Mukazi oyo akwenda mwana ye. Nena mwendera nebisoko byona. Kawere mwira. Bavuddeko.